How long have you been to Uganda? Maze banga chinga toda Uganda. That's been 10 years. Amaze emyaka 10 yaja 1996. Yeah. Nze kati nkote za Uganda ofuna akokulya, olina ofuna akokulya okateekeko mu lubuto mwana ate obeere wakabi. Nze nkote zaayo kibewa kikubeeremu ate nkuba n'olweggulo nyina okwokyayo. Funa akokulya nze nkubulidde. Olaba abantu Bobi Wine bamutawanya Museveni mutawanya Kampala banayi. Nze nkote zaayo kibewa kikubeeremu. Ngenda genda noonya amajja. Ngenda koma ne chipize ekiro kikubeeremu nange mwana strugglinga. Sinamana kulya na kintu olwaleero. Tonaba kulya kintu kyonna. Nothing. Lwaki tofuna kyo? Tugenda wali kwokyayo kibewa. Tugenda wali gulira emmere. Yeah, because somebody, Madrid, she told me she's on way. Tamala mirundi afudde bambi sorry nga kitalo. Tugende kutwale kugulire ku byokunywa. Obadde omumanyi. Nekasa gwanga yagenda. And I just lose people, man. Oh, now one abana. I have one daughter. Menda kugulira ku byokunywa nyina okutwala tuliye ku mmere. Omaze okulya ku lunch. Menda kutwala tuliye ku lunch. Now let's sit here. Just 2 minutes. I have to take you eat lunch. Tuno kulya ku lunch babiri jatu tule wano. Jangu tule wano wamma. Ya tame mirundi agenza. Ngenda kugulira ne ku lunch wamma. Aba nagenda kuguti kumaji. Wagenda mu maji nabo. I can show you. Bana Uganda bameka babira wano. Banji. Madrid okugondi one Kampala Saloon, eh? Then the next one. Waje mwaka ki wano? 1996. Soko je tunyinja kugulira ne kasoda gwe. Tulina kutwala olye ka soko onyo kasoda. Waje 1996 mu America. Yeah. Nobody touch my stuff. Ndakula banchali bize. Olaba boda. Walwa mukade. Abakazi bawo nbatu bali. Uyo atambuza omugo uyo. Maybe she needs some help to walk. Mwana? Abuze. Kati ogamba Simulabyeko buuza ko bali eri alabika mu Uganda abuze simulabyeko.